Dr. Paul Kawanga Ssemogerere yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwokubiri 1932 ku kyalo Bumaga ku kizinga ky'e Buggala mu kitundu eky'Ekalangala. Ono azaalibwa omwami Joseph Kamwanyi Bagenda Kapere ne Anna Maria Muswika Namwendero era nga mbufunze oyinza ogamba nti Dr. Paul Kawanga Ssemogerere teyalaba ku kitaawe anti yali aweza omwaka gumu ng'azaaliddwa kitaawe ye n'afa. Mu 1940 ono yatandika emisomo gye mu St. John's Boarding School ekisubi era mu 1946 yatuula ebibuuzo bye by'akamalirizo by'ekibiina ekyomusanvu mu St. Donozio Primary School. Ate secondary yagisomera ku St. Henry's College Kitovu gye yamalira siniya ey'okuna ate siniya ey'omukaaga n'agimalira ku St. Mary's College Kisubi. Mu 1958 yeegatta ku University College of East Africa nga kati eyitibwa Makerere University nga yasomerayo diploma mu byenjigiriza era nga yasomesako mu masomero agawera. Wabula oluvannyuma ono yeeyongerayo okusoma amasomo mu byobufuzi ssaako n'empeereza mu gavumenti era ng'asomerako ku Allegheny College mu Meadville mu ggwanga lya America ng'eno yafunirayo n'ekitiibwa eky'obwa dokita. Mu 1979 ono yagenda mu maaso n'okweyongerayo n'emisomo gye era ng'afuna ekitiibwa eky'obwa doctorate mu Syracuse University mu New York. Dr. Paul Kawanga Ssemogerere mu byobufuzi tabadde mugenyi ng'era ebyafaayo bye biraga nti yayingira DP mu 1960 nga yasendebwasendebwa Benedicto Kiwanuka era ekibiina kino yakiweereza mu ngeri ey'enjawulo omwali n'okubeera omusaasanya w'amawulire okutuuka bwe baamulonda ku ky'obukulembeze bw'ekibiina kino era ng'obukulembeze yabuweerezaako okumala emyaka 25 miramba. Dr. Paul Kawanga Ssemogerere mu 1961 okutuuka 1962 yali memba wa Uganda Legislative Council oluvannyuma n'abeera ne mu lukiiko olwa National Assembly of Uganda nga yali akiikirira abantu ba North Mengo constituency. Mu 1969 Milton Obote yawera ebibiina by'obufuzi era Ssemogerere ne Benedicto Kiwanuka n'abaggalira mu mbuzi ekogga. Kyokka Idi Amin Dada bwe yawamba Obote mu 1971 bano yabayimbula okuva mu kabulamuliro. Mu 1972 Dr. Paul Kawanga Ssemogerere yaddira Benedicto Kiwanuka mu bigere ku kifo ky'obukulembeze bwa DP oba Democratic Party. Kyokka nga tannamuddira mu bigere, Ssemogerere ye yali omuwandiisi wa Benedicto Kiwanuka owa Paalamenti. Okuzaayo mu 1971 ng'Amin amaze okuwamba Obote era bw'atyo n'ayimbula Ssemogerere ne Benedicto Kiwanuka. Wayita akaseera katono nnyo Ssemogerere n'addukira mu buwaŋŋanguse paka mu 1979 era nga bwe yadda yaweebwa ekifo ky'obwa minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'abakozi. Mu 1980 Dr. Paul Kawanga Ssemogerere yaddamu okukulembera ekibiina kya DP era ng'obuvunaanyizibwa bw'obukulembeze yaddamu okubuweebwa mu 1984 bwe yalondebwa mu kalulu akali akavaawo mpitewo wakati we ne Kenny Otoma era ng'akalulu kano kawedde DP teyasigala kyekimu kubanga abamu ku bannakibiina bakyabulira ne bagenda ne Kenny Otama eyakola ekibiina ekikye ekya The Nationalist Liberal Party ng'era mu kugenda ono yali n'eyali minisita Anthony Ochaya, Cuthbert Joseph Obwangol ne Francis Bwenje. Mu 1980 Ssemogerere yali yeesimbyewo mu kalulu akawangula Milton Obote eyali owa Uganda People's Congress oba UPC. Akalulu kano niwe buli kati DP egamba yakawangula kyokka Ssemogerere obutafaananako n'abo abaasalawo okugenda mu nsiko. Ye yasalawo okudda ku ludda oluvuganya era n'afuuka akulira oludda oluwabula gavumenti mu Paalamenti. Muyite Leader of Opposition era ng'ekifo kino yakirimu okutuuka mu 1985. Wabula oluvannyuma nga gavumenti y'Obote ewambiddwa Titookero Lutwa n'afuulibwa pulezidenti, Ssemogerere yalondebwa ku kifo ky'obwa minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga mu Lunyaanyimbe gwe bayita Minister for Internal Affairs era ng'ekifo kino yakiweerezaamu okuva mu 1985 paka 1986. Mu gavumenti ya Titookero Lutwa era Ssemogerere ye yakulemberamu abagenda e Nairobi okuteeseganya ne Museveni eyali omuyeekera okulaba ng'emirembe giddawo. Wabula enteeseganya temwava kalungi era nga Museveni ne basajja be bagenda mu maaso n'okuyeekera gavumenti paka nga bagiwunzise. Era oluvannyuma lwa Yoweri Kaguta Museveni okuwamba n'afuuka pulezidenti mu January wa 1986 era ebiseera ebyo aba DP bangi baasalawo okukolera mu gavumenti ye era bannakibiina bangi baweebwa agafa agasava ddala. Ssemogerere
yaweebwa ekifo ky'obwa minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga okuva mu 1986 paka 1988. Ate okuva mu 1988 paka 1994 yali minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga. Ate mu 1994 paka 1995 yali minisita w'abakozi era mu kiseera kyekimu yali deputy prime minister mu gavumenti ya Museveni okuva mu 1986. Wabula ono yalekulira okuva mu gavumenti ya Museveni mu Juni wa 1995 olw'ebyo byali tebitambula bulungi n'okufuna obutakkaanya naddala obutakkaanya obwaliwo ku nsonga y'ebyobufuzi okusigala mu nkola ey'omugendo oba okubeera ey'ebibiina ebiteeketeeke obulungi. Mu 1996 yeesimbawo okuba pulezidenti kyokka akalulu kawangulwa Yoweri Kaguta Museveni. Ssemogerere era yaliko omukiise mu mukago gu Organization for African Unity mu bumpimpi OAU era nga yaliko chairman w'olukiiko lw'abaminisita abatuula mu kanso y'omukago guno okuva mu 1993 okutuuka mu 1994. Ono obula oluvannyuma yawummula ebyobufuzi mu mwaka gwa 2005 mu mwezi ogwa Novemba era ng'oluvannyuma lw'okuwummula ebyobufuzi obukulembeze bwa DP bwasikirwa John Sebana Kizito eyali meeya wa Kampala ebiseera ebyo. Mu mwaka gwa 2002 Dr. Paul Kawanga Ssemogerere yakola nnyo okulaba nga ebibiina byonna eby'opposition bikolera wamu bisimbewo omuntu omu mu kuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga ekintu ekitaasoboka era ng'ono abadde yeebuzibwako ku nsonga ez'enjawulo mu byobufuzi wabula nga waafiiridde ng'ekigendererwa kye ekyokulaba nga bannabyabufuzi naddala bali ku ludda oluvuganya basimbawo omuntu omu nga takirabyeko. Ono waafiiridde ng'akyali mu DP era ng'enkolagana ya Mao gye yateekawo ne NRM. Dr. Paul Kawanga Ssemogerere yavaayo n'ategeeza nti Mao kino yakikola ng'omuntu kuba yali tasoose kwebuuza ku bakulu mu kibiina. Dr. Paul Kawanga Ssemogerere aliisa omukyala Jamina Namatovu Ssemogerere gwe yawasa mu 1974 era ng'ono profesa wa byanfuna oba economics ku ssettendekero w'e Makerere. Kitalo nnyo nnyini ddala ekya Dr. Paul Kawanga Ssemogerere.